there's something called contentment. A woman who is content or a man who is content, because it's vice versa. Waliwo olusinga abakyala bebafuga olw'okuba ewaabwe bagagga. N'afuga omwami n'amugya ku mulimu gwe ogwabwa conductor nga kumbe wali ajja contentment. Omuntu afuna satisfaction ne contentment kambabuulire aba musanyufu okuva ku ntobo y'omutima. Bw'oba nedda ne bw'oba onninyisa ddaala kisinziro nzigyemu otya. Bw'ompisaamu amaaso later on n'oteeka mu supermarket n'egwa, I'll fall back nti wali kubwa conductor naye ngizange ebbiri zange buli lunaku. Ate nja kunenya. N'onziggyawo, of course. It's human nature. I'm going to blame you people. Omuntu alina ekintu ekimuwa satisfaction okimulekeranga. Kyovola abantu abalina addictions, it's usually hard to break because okisikako obusisi. It's supposed to be gradual. Munyonyole. Same way if you want your wife or your husband to make a change or whatever, ekintu yagala okumuggyako kiba kibadde kimuwa satisfaction. Kimuyingizemu mpola. It should be gradual and not instant. Otherwise, they'll hate you forever.